yamulekera abaana ekyamuddusa si abaana nti si balwadde si balema nedda tebalinaako kintu kyonna balamu bulungi naye nti yabamulekera kubanga azaala abaana bawala really gwe saasobola kubuuza kiki ekyaliwo lwaki ndi naawe naye nga nkiwulira nina maama nina taata kati abaana abakulu bo ogambye babaweerera ate ono omuto namuteekayoko ku ssomero nentuuka nennemererwa. All right, thank you so much guys for watching this channel. My name is Maurice Gideon Kawesa, straight out of Aromatic Entertainment. Ndi mu ghetto y'omu Katanga olunaku olwaleero. Nina omukyala oba tolinya mazzi n'omukyala gwenzize okubeera nga nkolako emboozi olunaku olwaleero. Abantu b'omu ghetto bano bafeesinga ebintu bingi nnyo nga bw'okiwulira nti oli asobola okubeera nga gw'oli eyo nga olina kyotamanyi ng'omuntu yenna naye ojjako mu ghetto obulamu bwa ghetto bulala nnyo ku bulamu buli obubeera side zeeri. So n'olwekyo katugendeko omukyalo ono tulabe obulamu bugamba butya kubanga omuntu yenna gw'ogamba nti asobola okusula naye nga waasula mwala nga bw'ogulaba bwe guti enkuba bw'etonya amazzi gayingira ne gabeeramu. So muganda wange si byangu naye katugendeyo ate twogerekoko naye tulabe kiki ekitambula ali atya obulamu abufeesinga atya. Omuntu asobola okubeera nga afunye ssente Eyo kanzije nkompe ku ssente Andi sebo tusanyusa okulaba sebo. Basanga. Sebo. Alibu. Thank you so much guys for watching the channel. My name is Maurice Jordan Kawesa, straight out of Aromatic Entertainment. Nsooka okubeebaza namwenna abaliko abasubscribing abalikinga abakomentinga n'abalimwe bali ddala mukuliko eyo ku theatre La Bonita ennaku yabadde Friday, Saturday, Sunday. Thank you so much for each and everything. Muyinza okwebuuza nti ndi wanze nabagamba eno channel si yange ng'omuntu yammwe yiyo ggwe andaba ali eyo yange yono maama ya buli omu. So you free okujja noba ng'osharingako naffe. Ndi eno mu Katanga, njino mu Katanga mu ghetto. Kiki ekindeese olunaku olwaleero? Si nze njo byogera byonna naye maama yampise n'angamba jangu njagala kukyalako ku Maurice Jordan Media. Nina nange ebinnuma ku mutima, nina bye njagala okusharingako n'abantu oba oli awo tulabe bwe tubikwasaganya. Maama nsanyusa okulaba. Sebo. Munansonyiwa gaggo mwaziŋŋaana naye zibadde ziremeddeko. Amannya maama? Amannya gange nze Nabukenya Rose. Abangi bamanyi nga Maama Desire wano mu Katanga.
Ye Mama Desire wano mu Katanga. Mami kiki ekikuleese ku Morris Jordan's Media olwaleero abantu baabo bagambe? Kindeese nga njagala okugabanako Yes. ku byempitamu, ku byenzize empitamu bulamu bwange. Yeah. Emabega paka wano wendi ekyakumpisizza. Nnyo. No, it's okay. Okay. Manyisi byangu naye tekijja otuyamba ng'ogumye n'osharinga naffe. Ya munatusonyiwa abalabi. Bibaawo ki ekyakusumbuye, kiki ekikutawaanya, obulamu bubadde butya? Nga bwe nakugambye obulamu tebubadde bwangu gyendi kubanga wano mu Katanga nga bw'olabawo bw'oba nga tokwatagana na mbeera ya kitundu nga wasinga kubawo batamiivu yayaga kati nga ffe bamaama batali batamiivu kituwa obuzibu okubeera mu society eno. Yes. Bw'otambulira bawemula batamiivu nekituwa obuzibu okukulizaawo abaana. Tutoba kuba bizinesi gy'olina okukola wano okutambula obulungi baala ng'ate ffe abamu tetusobola kukola ki? Kukola mabaala. Kati nekituwa obuzibu bw'amaanyi nga nze ddala ndi mukyala atasobola kutunda bbaala ate ndi mukyala atasobola kukola mirimu gy'amaanyi olw'ensonga mu kuzaala kwange nze nalongoosebwa emirundi 5 so sobola kukola mirimu gy'amaanyi. Bakulongoose abaana 5? Kati neesanga nga sisobola bwe mba sifunye mulimu gwe nkolera awo mundamu gwe n'oba nga oli mukozi naye ate mu maaso g'abantu n'oba nga bakulaba nga gwe atasobola kukola ki? Tasobola kukola. N'ofundikira olunaku nga osuze enjala osiibye enjala bakwogerera. Kati mama ozaaliddwa wa? Nsaalibwa Luweero. Luweero. Olwo okuva e Luweero okujja muno mu Katanga wano oba okujja mu Kampala wano watandikira? Nedda ssebo. Okuva e Luweero nze nakula ne jjajja wange. Obulamu bwange okugenda okutandika okutegeera nti omwana omuntu gw'oli naye kula ndi ne jjajja wange gwe saasobola kubuuza kiki ekyaliwo lwaki ndi naawe naye nga nkiwulira nina maama nina taata naye nga ndi ne jjajja ng'omwana saakifaako. Nina jjajja ampa ekyokulya ampa ekyokunywa mbeera ne jjajja nembeera ne jjajja n'ansomesaako kye yasobola. Bwe natuuka mu kyokusatu n'aŋŋamba kasita oyiza okuwandiika erinnya lyo kola ki? Koma awo sikyalina ssente. Mugamba jjajja ate emmwanyi nga tukyazina kuba twanoganga emmwanyi n'atunda n'akuwa n'otwalayo ku ssomero. Kati twali tubeerawo ne baganda bange abalala ab'amaama mukulu wa maama. Wali obeerawo ne mukulu wa maama akuzaala? Jjajja azaala maama. Jjajja azaala maama? Kati nga tuliwo abazzukulu bangi. Tuliwo abazzukulu bangi. Okay. Nze nga ndiwo nzekko wa maama wange kati mukulu wa maama ng'alinawo abaana be bangi. Abalala? Alright. Kati nze we nali sikyasoma nga maama atuusizza, maama yabeeranga eno mu Kikoni, oyo mukulu wa maama yabeeranga eno Makerere mu Kikoni. Bwe yatuuka ng'amaze endowooza okwetegeka n'ajja ewaka okunonayo abo baganda bange. Kati bwe yajja obbanona kati n'agamba jjajja Rose ngenda muleka ntya nga badde nkoze eki? Mbatutte. Mbatutte. Olwo otuuse mu kyokusatu? Nga nakimala nga ntudde emyaka nga 2. Olwo oli myaka ng'emeka?
Myaka gyali nga 12. 13. Ebbanga eryo lina myaka 12 nga maama tomulabangako ne taata. Naye nga maama nga muwulira nti ali eri yafumbirwa jindi naye nga sikifaako ng'omwana kuba nti ne jjajja ndaga njagala. Ne kati mu bbanga eryo kubanga maama nti wali owulira nti yafumbirwa eri nga ye tajja kukyalirako ku mwana we n'agamba kangende ndabeko ku mwana wange gwe nazaala. Maama yajjanga tebamunaanika kuba weewaka gye baali bamuzaala ng'ajja oba waliyo zidduwa oba waliyo ki naye nga bajjiridde ekyo kyakoze eki kimuleese. Kati nga waliwo omuto wa maama amukisa mubi maama wange oyo yafa maama Namugga kati nga nze gwe ntwalanga maama wange. So ekitegeeza maama bwe yajjanga ku kyalo nti obazze ku dduwa bazze ku kyo bazze ku ki awo wafunako ku chance emulaba. Namulabanga ng'era mpulira bamuyita maama Rose naye nga nze kuba twali ba Rose babiri. Kati ng'ate waliwo oli maama wange Namugga nga ndaga nnyo omukwano nga manyi ye maama wange. Noono kati nga abaana b'edda batukuzanga nga tosobola kwawula maama gundi nga ffenna oyo maama wo aba maama wo. Kati nga tosobola kwawula genda obuuze maama wo era ekyo kyantwalira ebbanga okwawula ani yaani. Kati nze maama namulabanga bulabe ng'akoze eki. Kati ye yakulagako ku mukwano najja nagamba nti no mwana wange kino obanga kuleeterako ka swiiti yaleetanga olugoye lwaba afunye era naye kubeera yali mu kyalo. Embeera naye gye yali simanyi yali atya ng'aleeta olugoye n'aleeta twayambalanga biwuzi bya gomesi yaguze gomesi ekiwuzi n'aleeta ne bakutungira akateeteeyi. Kati bwe kityo ng'omwana omuteefu kimumala takigoberera nnyo. Kati tewafuna ku chance kumugamba nti bakulageko ku taata? Chance y'okumubuuza taata era ye saakimubuuzaako naye nga bwe nkugambye nti nasigala eno ewa jjajja. Kati ewa jjajja gye nasigala ng'ate w'oyita okugenda ate taata wange gy'akola ki gye bamuzaala ng'era bamumanyi nga ne bakojja bonna bamumanyi biki naye ng'ate taata yawaŋŋanguka nga tuwulira yagenda Kaseese nga yadda Kaseese naye nga jjajja omusajja abazaala taata nga gye bali nga jjajja atera n'aŋŋamba jangu tugende omperekereko. Kati nga bwe tutuuka awaka awo nga tutuula tukyama awaka kati ng'akinteekamu mpola awaka awo ewammwe. Naye kati nze nga wewammwe naye nga taata ye tumulaba mu maaso ku maaso nga ali Kaseese tuwulira ali Kaseese. N'omulundi gwe nasooka okumulaba nalina emyaka nga 16. Kati bwe namulaba nali ne mukulu wange oyo gwe nkugambye nti ba Rose twaliwo abaka babiri. Kati oyo mukulu wange Rose nalaba musajja atuyitako ku kagaali ng'asibyeko amatooke. Mukulu wange kyeyava ŋŋamba Rose tobuuzizza taata wo ng'olina emyaka 16? Gyali 16 17. Ne mubuuza taata aliwa taata wange kuba nawuliranga emboozi ye nga mbi nnyo. Emboozi ye yali mbi nnyo era bampisa bubi bakusobola kweyambulira nze nanze n'omugongo guno nkovu mpompogoma biki. Kati sitole yali mbi nnyo nga n'ab'okukyalo bawanuuza nti okuwaŋŋanguka ogenda e Kaseese ebyamuddusa baali bagenda musiba kuba maama bwe yagenda endowooza n'amanya oli yafumbiddwa kati obusungu n'abussa kuffa abaana ne muto wange yali anzirako yafa miggo taata. Kati kye kyamuwaŋŋangusa ng'ategedde bagenda kumusiba. Kati bwe mukulu wange bwe yaŋŋamba taatawo nadduka buddusi nadduka kuba ku kye nali muwulirako nadduka ali nnyina ekidomola nakisuula awo n'enziruka emisiire ne mugamba jjajja newa jjajja saayingirayo nga nkimanyi oba ayinza okujja nannonayo mu nnyumba. N'enziruka ne ŋŋenda ewa bakojja ne nnyingira mu nju. Kojja n'ambuuza kiki ne mugamba Baba Rose aŋŋambye nti nno omusajja oli gwe nsanze ye taata wange ddala kojja ye taata wange. N'aŋŋamba
ojja nangamba nze gwe sirabye nangamba naye kikole ki kireke bo baali bamanyi bingi kuba bo babeerayo nnyo basoma bonna biki nga bemanyi kati nangamba kireke ne bafuna ne bambuzaabuza basooka ne banzigyawo kaawo ne bankwekako kifo ekirala nga ntya olwakiri ku mubiri gwange kyempulirako kyemmanyi. Taata kati emiggo gye bakuba egyo mu mugongo ani yagikubanga? Taata ne mukazi we kuba yali awasizza step mamu ne taata be bakuba egyo emiggo. Era ekyo nkijjukira bulungi nnyo, nali mu myaka ndowooza nga 4 naye nga nsiiba bwe nti ng'obudde bwe bukya emikono gino bagisibira eno emabega, amagulu gano nago ne bagakola ki agasiba. Kati nga banteeka eyo mu kisenge ekimu, kunteeka mu kisenge ekimu, taata ng'akeera n'agenda gye saamanya. Kati ono omukyala ng'ayinza okufumbawo ebikuta bya lumonde oba ebikuta by'amatooke ku ekyo ekimwanguyidde nga byandeetera. Kati ng'atuulaawo n'aŋŋamba teekawo leesa omumwa gwo, nga ndeesa mumwa gwange nga ŋŋamba oli mbizzi, embizzi tekwata eriisa ki mumwa gwayo. Kati nga obudde bwe buziba nga nsumulula nga ŋŋenda nga nnaaba. Kati waliyo oluzzi ng'oyita mu kakubo oba wati emmanju nga waliyo oluzzi. Kati ng'ekyekiro nze nnyina okusomba amazzi, enkya ganaasiiba gakola ki ganaasiiba nga gakola. Kati kiseera olunaku lumu waliyo omwami yansanga. Waliwo omwami guys, thank you so much for watching the channel. Zijjukira baali bamuyita Pascal. Ansanga ekiro neekanga naŋŋamba okola kyene ekiro kuba enzizi omu kyalo nga ekyo ekiseera nga zibeera mu bubirazi nga kifo kya ntiisa nnyo. Naŋŋamba kuba yasooka neyeekanga kyeyava ntunuulira nnyo nanneetegereza. Naŋŋamba loozi okola kyeno. Nemugamba nkima amazzi. Nambuuza ani agakutumye? Nemugamba maama yagantumye. Naŋŋamba kino nga kya bulabe nnyo. Naŋŋamba ye ofaanana otya? Jjangu ndabe bw'ofaanana. Nanzigyayo n'atuula wansi. Naŋŋamba leka obudomola buno mbutwale. Nemugamba tobutwala, bagenda kunkuba nnyo, bajja na kunjokya kuba ebiseera ebimu wano ku kabina banjokyanga, bateekangamu oluma we bati mu kyoto. Kati ne banjokya era kano akabina tebakakubako mpiso. Kati ng'afa ki ddala? Kiki? Simanyi. Yange omwana simanyi. Step mother kiki? Kati Kiki ddala? Omwana aba kukoze ekyomuto. Obusungu bw'omuteekako lwaki tobuteeka ku taata? Kale yakola ensobi, kale n'awasa omukyalo omulala. Ate ye yansangawo kuba maama wange nze mwana omukulu waka. N'oyo omuto wange yali anzirako egwe batta kuba ye kyenzijukira eriiso baali kuba ne livunda kuba ffe baatusibiranga omwo mu kisenge. Kati Pascal bwe yandaba teyagendayo waka, yadduka agenda wa jjajja omusajja azaala taata. N'amubuulira omwana musanze bwe kiti naki. Kati awo jjajja omusajja simanyi ki kyeyakolera mutabani we. Jjajja omusajja n'ateesa n'eno ewa jjajja gye nkugamba nti nagenda okukula nga ndi ne jjajja. Ndowooza ne bakola olukwe ne banzibayo nga taata tamanyi kuba banteega ezo essaawa z'enkima amazzi. Nalaba basajja bantwala, kumbe eri baali basindise bakojja bange be bajja ne bankola ki banzibayo. Awo kwe kuvayo kati taata kwe kuwaŋŋangukanga eno. Jjajja omukazi azaala maama ataddeko amaanyi bamunoonye bamuggalire ne mukazi we. Kati kwe kuwaŋŋanguka okugenda e Kasese. Kati twabadde tuli kujja e Kampala. Kati maama yali aleeta abaana nga bwe naggambye n'agamba jjajja ne Rose sobola mukola ki muleka wano kuba ebiseera byonna abaddenga ne banne. Jjajja n'amukkiriza n'amugamba naye tewandi mututte omwana wange. Maama n'amugamba maama omwana kamutwale, omwana akuze alaba nze maama omwana.
jjajja nanzikiriza maama nandeeta tukire Makerere mu kikoni awo sulaawo olunaku lumu maama yali yapangisa ntebe awo ekitala ono yakuleeta ng'akolera eno e Makerere emirimu gye simanyi gye yali akolayo kuba twasulawo busuzi enkeera ne tugenda entebe ekitala era yatulekangayo nga ajja buli lwa mukaaga n'atuleetera bye tutalina ba n'agamba omu n'alinnya n'ajja e Makerere n'anona ebintu olwo mu nnyumba mwe yabaleka nga musulamu naye twali tusulamu n'abaana kuba ye abaana be baali bakulu ababe baali bakulu kati ku baana be nga nze bwe nenkana naye nga mwana wa mukaaga ng'abalala be bakulu nze bwe nenkana naye nga wa mukaaga kati baali bakulu nga tukulidde wamu nga bammanyi ng'era atakimanyi nga tasobola kwawula maama awo n'atandika okunfuniranga abamusabye omukozi n'antwala katono nnyo tweyanza maama n'atandika okunfunira abaagala omukozi naye nga teweerabira kyo yaffe eno ewagiddwa bannaffe aba Morris Fashions baali batunda ngatto balina engatto okuva ku ngatto y'omwana omuto ddala paka ku y'omuntu omukulu bali ku namba ya simu 0763 855 400 ate nga batuwagidde bannaffe aba Matendo Restaurant bali wali ku Salama Road Kiyumba stage balina ekyemisana ekirungi balina ekyenkya ekirungi balina n'ekyeggulo ekirungi ate bakola ne delivery so osobola just kuba kasimu nobaga nti nomundetera akamere wano wendi ndi mu office akamere ne bakaleeta tuwagiddwa era bannaffe aba Mama Interior balina bed covers ennungi balina buli kimu ekirungi bed covers buno butimba bwansiri ebitanda mifaliso bathrobes bingi bye balina so n'olwekyo nabo kwe bali kuba sponsors baffe ate era ne ba Namutebi collections abo nabo bakola makeup wano oli muzanyi wa firimu oyagala kukola makeup obeere nga olabika ng'omukadde bakola ebiwundu bakola zino emikono nga bagitemyeko buli makeup yeno oba oli muyimbi oyagala kola video naye ng'erimukko facial so Namutebi creatives nawe beekwate thank you so much katuddeyo ku mboozi y'omukyalo ono maama kati olwo atandise okufunira abantu abaagala okukola ewaka nantwalanga nga mbeera ndi awo nga Rose jangu okole ki naye bwe twava ewa jjajja ye abaana be yabazaayo ku ssomero ababe tebaakoma kusoma baalinga basoma ekisubi awo basoma amasomero gaaliwo mwe baasomeranga nga ngenda nga nkola naye nga ne bwe nkola nga ssente ate nga yazinonayo nga nkola nga ssente nga yazinonayo kati ate nga ajja kusindise ababadde baagala omukozi omukola ewaka mu kifo bo ky'okukwata ssente zo bazikusasula eggwa omukozi ate nga ye yajja n'azinona abaziwa maama oyo kati mu kuziwa maama oyo kati jjukira olwo kati ntandise okutegeera naye kati nga neebuuza kati lwaki nkola nga sinaaki era nzijukira omulundi ogwasembayo nali eyo Muyenga ekitundu kye sijjukira ali Muyenga mukyala ne mugamba njagala kuddayo wa maama mukyala n'angamba lindako Rose ne mugamba njagala kuddayo wa maama oyagala kukomawo wa maama ono yali anona ssente kubanga gwe mmanyi kati bwe nakomayo wa maama ne mugamba maama nagende nkoze emyezi 6 naye bali tebampaaki nangamba mwana gwe empisembi ezo sente z'osaba ozaagaza ki ennyumba eno ennyumba ya bwereere wali ovaayo kitaawo wajja n'ennyumba ya kitaawo yanjogerera bingi nanjogerera bingi naye ng'obanjiza obubanja kakasente kokakola nawe oyagala ng'omukyala ogula obuntu bw'obwomu kati ekyo ekiseera ndi mwana wa buwala kati bwe maama bwe yanjogerera bingi ne mugamba njagala kuddayo wa jjajja njagala kulaba ku jjajja siina ssimu nti ekyo ekiseera nga n'amasimu nga tegaliiwo nensoberwa ntuuse ntya ku jjajja wange gye ndi wala jjajja gye ndi tajjaayo nabeerangaawo nga mbeerawo nga ngamba jjajja wange omuleeta nga ndaba ye Katonda yekka ayinza okunnunula jjajja teyajja
Ekituufu yali tamanyi byempitamu. Yes. Neegezaamu ne ntambula nve Entebbe ntuuke ku jjajja nga nsuubira nti nno Eruweero. Ova Entebbe otutambule paka Luweero. Wala. Nebinnema n'enzirayo ewaka. Bangamba Rose obedde oliridda wa mwana gwe otandise okwagala abasajja. Bagamba mbadde mu kyaki. Nabadde ngenze mu kyaki. Bangamba okuva ku makyawo oli mu kyaki. Ne mponera awo tebamanya kiki nabadde nkoze eki. Nabadde ntambula kudda wa jjajja. Olwo watambulako kyenkana ki okuva Entebbe ng'ogenda Luweero? Natambulako okuva awo ekitala paka awo Kawuku. Saatuuka wala. Nakomaawo Kawuku. N'okoowa. Ne ndaba nga jjajja alabika naye kati takyali ali wala. Bivaako. Ne nkola ki? Ne ntuula maama bwe yadda. Mugamba maama lw'omukaaga nga azze. Mugamba maama njagala kulaba jjajja. Ne ŋŋaana okulya ne ŋŋaana buli kimu. N'addayo. Kati abo baganda bange baba Esther n'agamba bano Rose yemmere kibiri ne mbagamba njagala kugenda wa jjajja sijja kulya. Ŋŋaana okulya ne ŋŋaana kati ne bamubuulira maama. Bamugamba Rose yagaana okulya. Omwana oyo yazira mmere. Banvuma byonna bibanvuma naye nze nga kati njagala kuddayo wa jjajja. Siraba na kyenkola eno era n'ewaka nga ninga omukozi. Bali baganda bange bakera ne bagenda ku ssomero nze nsigalawo. Alina okudda nga buli kimu nkikoze. Mugamba nzirayo wa jjajja. Maama n'alinnya n'ajja teyalinda na lwa mukaaga. Maama bwe yajja ne mugamba maama njagala kuddayo wa jjajja. Bagamba naye abanaku lwaki temwemanya? Singa sinze wandiwunyizza ggwe ne kawo ke Kampala. Munaku ggwe oddayo ewa mmange oyagala omubonyaabonya. Oddayo wa maama wange kumubonyaabonya. Tojja kgenda. Kati kumbe jjajja nange eno mbatadde ku nninga njagala kulaba jjajja. Ne jjajja nga yalinnye ku olwo maama ali Ntebbe aŋŋamba sijja kuddayo wa jjajja. Jjajja yalinnye ali Makerere. Azze Makerere azze kukola ki? Kundaba. Jjajja we yali mu kyalo omutima gw'omuzigo ndowooza n'alinnya n'ajja. Kati kuba ebbanga lyali ddene nga twavaayo ng'ate takola ki? Tampuliza, simuliza. Ng'ate era akimanyi nti bali bonna boli maama era nze ndimu ng'aki ng'atali wowe. Ng'akimanyi embeera teyinza kuba kimu. Kubeera buli kye nakolanga nga bangamba olowooza wano jjajjaawo akyaliwo jjajjaawo yakukola ekyejo. Wano jjajjaawo manya wamuleka eri. Tubadde ng'ewa jjajja nga jjajja gwe gwatambula naye jjajja biki? Kati maama aba ali awo taamanya bwe yategeera mbu jjajja ali Makerere. Nga ŋŋamba yambala. Nyambala paakinga buli kikyo toleka wano kintu kyonna kimu. Nga nyambala essanyu ne lijja. Bannaye natuuka ku jjajja bannange. Namubuuza kimu. Jjajja tuva ddi wano? Sinnamubuuza. Sinakola kyemuga jjajja tuva ddi wano? Ng'olabye Katonda. Jjajja n'aŋŋamba oyagala tugende. Mugamba jjajja buli nnaku njagala kujja gy'oli naye nga sisobola kukola ki? Jjajja n'aŋŋamba sirika. Kati omukyalo ono bwe wavaayo eri gye wali okola gye yali ajja ssente n'okomawo ewaka. Olwokuba yali ayagalangayo akasente nga ssente yazijjayo. Teyagezaako kukaka kuddamu kufunira walala wokola. Yanfunira ebukoto. Yanfunira ebukoto ne mugamba maama siddamu kukola. Siddamu kukola njagala kuddayo mu kyalo. Yanfunira ebukoto awo. Nange ne baŋŋamba waliwo omukyala akola kiro wabula kusigala na mwana we. Mugamba nze siddamu. Nze nzirayo mu kyalo. Njagala kuddayo mu kyalo. Okay, jjajja omutuuseeko. Jjajja n'aŋŋamba guma sirika tugende ewaka oba oyagala kuddayo. Kituufu oyagala kuddayo mu kyalo ne mugamba jjajja njagala kuddayo nze buli nnaku njagala kukola ki? Njagala kulaba. N'aŋŋamba kati ondabye mbuulira by'oyagala okukola ki? Mugamba njagala tuddeyo. Tubeere ewaka. Ŋŋamba mu kyalo tokyasobolayo. Mugamba jjajja nsobolayo. Mu kyalo. Ne nzirayo ne jjajja. Nembeerayokko nembeerayo sinakubeerayokko. Nembeerayo nga sirina na buzibu kubanga sikyalina kimbonyaabonya. Olowezezza emyaka ng'ameka? Awo ndi mu myaka nga 18. 18, 19, 20.
abiri tegaawera ne 19 tejaawera. Embeerayo ne jjajja kati laba ssenga wange. Kuba nalinanga ssenga wange ng'abeera Kenya. Kati nga ssenga oyo bw'ava e Kenya nga bajja eno ewaka ew'abakojja gye nabeeranga ne bandabako kati bo nga bammanyi nnyo nga sikola ki kati waliwo ssenga wange omu eyajja n'oyo ssenga ow'e Kenya. Ssenga n'aŋŋamba mwana wange ojjanga n'okola kino ndabako ne mugaa ssenga obeera wa n'aŋŋamba mbeera wa Ndegeya. Ngaawe ntuuka ewa Ndegeya kati engeri gye nali nabeerako e Makerere ng'ebitundu mbikola ki mbimanyi ne mugamba ssenga bwe ntuuka ewa Ndegeya mboozaani. N'aŋŋamba bw'otuuka ewa Ndegeya buuza eri kuyingiza mu Katanga. Otuuka mu Katanga waliwo ekibanda kya firimu. Ekibanda kya firimu yaŋŋamba erinnya ekibanda ekyo kyalinga wali waggulu. Obudde buwanvu naye bwe nayingira Katanga waliwo omuvubuka gwe nasooka okubuuza bamuyitanga Guma sikyamulaba yalagawa. N'aŋŋamba obuuza ono bbaawe asiika capati ne mugamba n'ambuuza erinnya lye ye Julie ssenga awo gw'onoonya ne mugamba ye Julie. N'ankwata bukolokkolo paka ku mulyango. Julie olina omugenyi ssenga okugula ennyumba nga nze ne ssenga n'ansanyukira. Ssenga n'akuba endula omwana wange azze n'ayita emirirwano gyonna ng'aba naye bulijjo ndiridda wa. Omukwano guno nga tebagundagangako. Kati awo saddamu kuddamu kufuluma Katanga. Nayingira bwe nti mu Katanga muno ku lwa ssenga. Najja mu Kampala ku lwa maama ne nzirayo mu kyalo ne neekomyawo ku lwange nga nnoonya ssenga. Olwaleero naye ssenga ye yatuuka n'addayo mu kyalo. Yaddayo mu kyalo naye nina obulumi munda mu nze nti jjajja wange eyanfiiririra eyambeererawo mu buli mbeera yalwala n'olwaleero luno mulwadde tasobola kuva ku buliri awo yagongobala naye simutuukangako yadde olunaku n'olumu kuba siina buli olukya mba n'akasente kakuliisa mwana. Buli olukya mba n'2000 2300 ali awo mukyalo awo ali ku ndiri awo kinnuma nnyo kinnumira ddala. Buli lunaku olukya nsaba Mukama Katonda antambuza ntuuse ku jjajja wange mulabeko waakiri jjajja wange ali ku ndiri awo yagongobalira awo emyaka giringa 3-4 awo Eruweera awo bamunanika. Just toyina transport akujja Kampala kutuuka Luweero myaka 3. Buli olunaku olukya ngamba kaninde naagenda enkya neebambye okusinga olwaleero. Naagendayo ngenda nagula kasukaali nenkaweereza wa ne bigaana. Wadde 10 olumugulira panado siruweerezangako. Kinnuma nnyo kinnumira ddala kuba ye jjajja wange ye maama wange ye taata wange ye mukwano gwange ye buli kimu. Wano olwaleero ntula ne ŋŋamba singa jjajja akyali n'amaanyi osanga singa siri mu mbeera eno. Kiruma nnyo omuntu okulwala ekyamazima ng'oyagala okugenda okumulaba naye nga tolina busobozi. Oyinza okubeera eyo nga olina ebizibu bya 10,000 bya 50,000 byakakadde naye waliwo alina ekizibu kya 1,000 kuba Luweero wano n'akasanvu ndowooza bakutwala 7 naye nga n'akasanvu ye takalina akamugye e Kampala kamutuuse e Luweero alabe ku muzira we. Ebintu
Byangu n'akamu. Naye nze kye nnyinza okukola, nze nja kuwa transport. Ngenda kuwa transport yakutwala. Kuba jjajja twetaaga omulaba mu mbeera yonna. Nebo ngambe essaawa zino nti twambale otuukako naawe n'omulaba. Babuuza abazzukulu bonna baagenda. Naye buli omu yeebuuza Loozi tannajja. Lwaki tannajja? Abali eyo bo tebamanyi nze kyenkola ki? Kati muno okola mulimu ki? Njoza ngoye z'abantu era onsanze mu ngoye. Ne ku makya ne bukya ne nsiikawo busumbuusa era akabaketi kaako nsiika ne nteeka ku kabalaza awo. Akabaketi kaakano nakedde kusiikawo bwe nsiise. Ofunamu ky'ofunye n'ow'engoye bw'aleeta naye n'okola ki? Omuwoleza. Akabaketi bw'okasiika olunaku oyinza kufunamu ssente nga mmeka? Akabaketi ako osobola okukasiika n'ofunamu omutwalo. Osobola okukasiika n'ofunamu akanaana, osobola kisinziira osobola ozisiika ne zitatambula. Kati ku kanaana ako nga ge magoba oba nga kukyaliko kapito? Nga ssente zonna tonnatuula kuggyako by'okola. Nga kukyaliko kapito. Kitegeeza bw'oggyako kapito ogenda okulaba ng'osigazza 3,000. Ate n'ogamba omwana genda ogula omuceere. Genda ogula akawunga. Kati n'ennyumba yo ogisasula wano w'osula? Osasulawo? Ogisasula $600 buli mwezi. Abaana olina bameka? Abaana nazaala abaana 5 naye nnyinawo 3. Ozaala 5 ndi waliwo 3 b'obeera nabo wano? Abaana 2 nafuna abazira kisa. Nafunayo ebitongole ebibaweerera. Omu Sandbit emuweerera. N'owokubiri KGDL emuweerera. Kati ninawo omu bw'obeera naye ali myaka emeka? Wa myaka 6. Wa myaka 6 osula naye wano? Abalala babeerawo mu holiday. Abalala bajja mu holiday? Omwami bw'ali mulamu naye yaŋŋamba nabawala nkirekera Mukama eyakola ki? Eyabampa. N'agenda because ozaala abaana bawala? N'akukyawa kubanga ozaala abaana bawala? Omusajja ekyakukyaya? Nzaala abaana bawala. Ng'ate ye tabaagala? Abaana abawala tebabalabirira. N'abakulekera bonna kubanga ye tabaagala? Naye ensi eno yamulekera abaana ekyamuddusa si abaana nti si balwadde, si balema, tebalinaako kintu kyonna, balamu bulungi, naye nti yabamulekera kubanga azaala abaana bawala. Really? Like really? Kati omukulu wa myaka 16, muddako wa myaka 14. We 14 kwe kuddako n'ow'emyaka 6. Bonna 5 wali bazadde musajja? Bonna. Kati weerabirira kwoza ngoye na kusiika busumbuusa. Nfunamu kapito okunnyongera ku sumbuusa ezo. Nsasula ekifo kyange bulungi kuba naawe mu luggya wenkolera walina landiroodi waawo ayagala kasente nsobole okukolawo bulungi kuba wasobola okukola kifo kirimu abantu batambuze bonna batambula era by'omu aŋŋamba mama nti ayongerako naye oyongereko ki? Oyongereko ki? Naye Mukama Katonda atuneze olw'ekisa kya Mukama Katonda. Eri ndi mulamu, abaana bange balamu bulungi.
basoma bagezi. Oyo Katonda azaala abaana abawala abalabiridde. Morris Jordan Kaweesa bwendi wano mu Katanga mukyalo ono nze mukyalireko tunyumyemuko naye abantu balina challenges, abantu bafeesinga ebintu byotalowooza nako. Nze nga nze bali sikirowooza nga nako nti waliyo omuntu asobola okugamba nti nze nkulekedde abaana ngenze kubanga ozaala abaana bawala. Sikyo. Ali wano mu kazigo kano nga bw'okalaba. Naye nazo tolaba nti ziri mukaaga. Nazo transport amugye e Kampala okutuuka e Luweero agenda alabe ku muzira we jjajjaawe eyamukuza eyamubeererawo myaka kati 3. Transport just amugya wano e Kampala okutuuka era eno oyinza okuba ng'oli atumanyi kugenda maaso mu ggwanga. Yakusaba buli alaba puroguramu kyalo wano waasula nawo iwe walonze Katanga manyiyo ngenda balaga olungi yamanga ne waabeera awo. Gwe wali agadde abantu bano bajja tebadde yagala kusharingako bulamu bwabwe. Abantu bano abandaba bwe wabaayo asobola okubaako ky'annyambako musaba nnyambeko. Wabaayo asobola okumpeereza essaala emala bingi. Ekirimu Mukama Katonda tekirema. Era singa si kwesiga Mukama Katonda singa oba nandibadde mufu, singa oba nandibadde mutamiivu olw'ekitundu kye mbeeramu, singa oba nandigenze ku nguudo nga ndi malaaya, naye ku lw'okwesiga Mukama Katonda eyantonda wabaayo yenna asobola okunsabirako n'essaala njaniriza kubanga n'essaala buyambi. Kati abaana abakulu bo ogambye babaweerera ate ono omuto namuteekayo ku ssomero ne ntuuka ne nnemererwa kuba ku ssomero nga asasula emitwalo 15. Yali awo ku Jack and Jill ne ntuuka ne nnemererwa n'atuula. Kati bwe namutuuza nga bwe nkugambye nti siika ku busumbuusa obwo, ekyo ne nzibiriza nga wadde oba ziweddewo oba zikyaliwo olwo 10 nsooka ddujjako ne mugamba omwana teeka mu bbaaga yo bwe ziwera ssaawa 8 ng'agenda kuba waliwo omusomesa gwe nnaayogera naye ne munnyonnyola n'antegeera n'aŋŋamba musindike ng'aleme kutuula kuba muto nnyo, amukookingako, tugiyita coaching, amukookingako n'olwo 10. Era lwe mba sirifunye tagendayo, lwe ndufunye lwagenda 10. Tukitegeeza n'omwana omuto tasoma na banne. Just agera nga bali bamaze ovaayo ku ssomero n'agenda n'olukumi luno aluwa tica n'amukookinga. Era ssaawa 10 ng'akomawo. Kitegeeza asomayo ezo essaawa ze 2 kuba agenda ku 8 ku 10 n'akomawo. Alina okugenda n'olukumi luli lwagenda. Alina okugenda n'olukumi olwo. Oba sirufunye tagenda. Lw'otafunye 10 tagenda. Naye nga waliwo ennaku olukumi olwo lwe lubula ennaku nnyingi. 10 nalwo ne lugaana.
Omwana n'agenda asomeka. Nga walufunye weeruli naye ate ng'alinjala essigiri teyaka n'olumu wagenda lulimu ekikomando. Olwa tica n'atagenda. Olukumu olwo nga lw'ofunye? Nga lwa kikomando. Ate enjala yemuluma. Enfuki odutwalira tica musomesa. Kati ate leero yosa. Leero yosa genda olyemu ekikomando. N'alya. Olw'ekyo alina ky'asobola mwaniriza. Amina. Mbadde n'omukyala nja kusanyuka nnyo nga lwe nnaakomawo. Nja kukomayo omukyala nga nina kye nzize nakyo. Neyanza n'omukyala Nabukenya Rose. Nabukenya. Kale nsule bulungi.